Kiriza nkutuma okebera mikwano gyo mulimu egimu nga mikuusa wandibala balwanseko ku matama n'otomanya nti babi myoyo wamma beetegereze buli gw'oyita munne ekifaananyi si Luganda munnanga omulaba asembayo yakubeera ennyo ku mwoyo wano bw'oba okola oba mu bangi naye abakwagaliza tebaba bangi wandibula oyo n'akwagaliza ne ku bw'olyo bwe mwava munda nze kati bwe mba nkola okitegeera. Nkwaniriza ate era nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media. Ku seeti wano ndi ne Spice Ssegawa muyimbi njagala tunyumyemuko naye omutegeere gw'abadde tamumanyi aye n'abadde amumanyi weeyongere okumutegeera. Ssebo nsanyusa okusinka. Kale mukama wange Fik. Essebo. Ogamba otya? Sina tabu ssebo. Abatulaba beeyanjulire obalamuseeko. Bassebo ne bannyabo erinnya enze omuzira nkima Spice Ssegawa. Mutowa omukulu Lukumani Ssegawa abangi gwe bamanyi ng'omuyimbi Vincent Ssegawa. Akyayimba. Ekyamazima takyayimba. Essebo takyayimba. Ekyatuukawo. Siyinza kunnyonnyola nga bw'oga nti kiki nga bwe mubiwulira mu nnyimba ze kuba alina oluyimba olwe yasunakokko lwe yaga nti yerungi okufa mbantu mbwa njagala nga sanjeza kyokka esappula etagiwummuza naye n'ekikolo ekimu omugamba kisome nga mbooko omukuba omutwe n'ogubongola siyinza kwogera nti abba ennyimba kankyesigalize ndikyogera olulala waakiri olaba naluli mu kuntuma ebyasigala mbimalirize siyinza kubategeeza kyaliwo nga ntandikirawo kubagamba nti lwali lwababiri ye n'alwefunza olw'obukumpanya nakuŋŋaanya akakiiko okumulopa akeekamutuma ekyo ntiteekamu Ssegawa waatandikira kati awo omugoberezi w'akadongo kamu oba ogoberera lwaki takyayimba n'ebirala bingi bye siyinza kuyingiramu nga nze. Essebo. Katweyongere okutegeera Spice Ssegawa oli waawa bakuzaala wa maama ne taata yaani? Spice Ssegawa ndi musajja muzira nkima era nga erya Spice likola ssente ate ne ligendera kulyanga ery'obuzaale Ssegawa naye nga nze Ssegawa Emmanuel nzaalibwa Lusaka lwa Mmese Kaliisizo. Essebo ew'omukulu Solomon Sali ekitaffe. Essebo. Maama yenna Mukasa Veronica. Muli bameka ewaka? Ewaka tuli abantu 4. Goli wakumeka mu? Ewaka mwattu nze asembayo mu Galanda. Galanda. Nze mu Galanda. Gwe wagikola ki? Galawo. Nze nagiggalawo. Kati soko tunyumize ku bagamba muba n'ekyejo bwe kiri. Ffe nga ffe waka. Abagalanda. Mwattu nze saakifuna nnyo. Kubanze ndowooza maama teyakikuza. Maama teyakinkuza nnyo kiri awo kubanga nze olwalinga okusumukamu ne ntandika okusoma ate navaako kewaka nesikulira nnyo Kaliisizo. Nodda waate? Nze nakulira eyo ate Kalungu. Taata gye yabeeranga? Waliyo mukulu waffe. Waliyo mukulu waffe. Essebo. Mirimu ki egyakwanguyiranga ewaka awo era giriwo egyakuwanga obuzibu? Emirimu nze gye nakulira ebintu ebisinga ebyannyanguiranga nanyumirwanga nnyo okulunda nga mbeera nnyo ku ttale eyo kati nga buli lwe mbeera eyo ku ttale nga nnunda ente kuba awo waaliwo ente nga 4 ze nnunda naye nga bwe mbeera ku ttale eyo nze nga tekiŋŋaana kubeera mu kisiko kinene bw'omu. Nembeera eyo nga nnyimba miti bwentyo mbeera eyo miti bwentyo nga nnyimba naddala ennyimba z'akadongo kamu abo baba basudde bwe bityo. Ekitegeeza ekitone wali wakyerabamu dda? Sijja kulimba nze ekitone nali saakyerabamu. Nyakuzuula. Naye okutuuka okunzuula yali mukulu bambi abangi gwe bamanyi nga Semudeemu omwami oyo Sam Kayanja nanyini Blessed Band. Omukusangawa? Kaakati munnaaye lumu waliwo Ekaliisizo eyo birthday gye baakoze ng'eriko live band yali ya mukulu oyo Sam Kayanja. Kaakati waliwo oluyimba luli balemeddwa okwekolera olwa mukulu wange Vincent Ssegawa. Kati oluyimba olwo waliwo live band kati bagira abaana bakole ki bayimbemu
bwe bampa akazindaalo ka microphone saali ku live band baali bampaddemu nga boolaba ebya kaliyoki kati bwe bampaamu nga bateekayo mbagamba bankubire balemeddwa okwekolera ka Vincent Segawa ko bokale nga bakankubira kati nze nga njiranga microphone njiteeka onu nga ntandika okuyimba kati bwe nayimba DJ ne basanyuka nnyo audience nesanyuka nnyo natandika okunkwatiramu bwati kati ng'eddoboozi liyitamu nga siringa bakaliyoki kati bwe nayimba bambi Ssemuddemu nalinze simumanyi bambi nga naye tamumanyi kati ng'agamba nti nga nnyimba oluyimba nga luggwa bulungi nga ngamba nedda nti ng'avaayo Ssemuddemu ng'agamba bannaye omwana ono atwongeremu akapera kati akapera ng'ebivuga byali bivuddemu oluyimba nga lusirise kati nga nduteekamu simanya kiriza nkutuma okebera mikwano gyo mulimu egimu nga mikuusa wandibalaba lwanseko ku matama n'otomanya nti babi myoyo wamma beetegereze buli gw'oyita munne ekifaananyi si Luganda munnanga omulaba asembayo yakubeera ennyo ku mwoyo wano bw'oba okola oba mu bangi naye abakwagaliza tebaba bangi wandibula oyo n'akwagaliza ne ku bw'olyo bwe mwava munda nze kati bwe mba nkola okitegeera kati bwe nayimba bwe ntyo omukulu Ssemuddemu nagamba nedda nti omwana ono tavaawo wano nti tumukubiremu ne ku live band oluyimba olwo abakubi bange balumanyi abasajja be bakuba bulungi endongo nze n'ebyo ebyakki simanya biki nze munaye nga sibimanyi ng'agamba akaana kaliwa nga nzija nga baga kati bwe tukuba ng'otandika ng'omukulu kiwakireewo abasinga bamumanyi sajja wasolo ng'agitandika dodolodolododolodolo talalala kati oluyimba olwo nali ndumanyi bulungi talalala nga njiwayo temujja kujula nkyavaamu emboozi ezinyumakira kataawo ate nga abantu tebasituka nga bampa amaanyi abantu bambi omukulu Ssemuddemu koolo luyanzuula bambi n'atandika ng'okumpita ng'ewaka olumu baŋŋaana kale nga ampita ne tugenda eyo ku masiteegi ne bankubira olwo ng'ennyimba nno ze mmanyi eza Segawa bbiri enswenjere ne balemeddwa okwekolera kati bambi n'atandika okuntwalanga ng'era mpaayo akasente n'atandika okunsaba ewaka ng'olumu lwe baŋŋaanye ng'avuga bambi amafuta ge n'alinnya najje kaliisiza olusaka lwa mmese nannona nagamba mumumpe nze mututte kibiki ne batandika omwesiga bwe batyo mpolampola era nze shyo zonna ze ntera okubeerako abadde omukulu Ssemuddemu oyo sebo mwebaza yadde taliiwo wano naye yeebale nnyo yeebalire ddala obubaka buno simanyi oba buyinza n'omutuukako naye bambi nze yeyanzuula bingi byannyambye ng'omuntu byesinza nakusasula naye nga nze bambi yeyanzuula. Tuli ne Spice Segawa nga bwakugambye tunyumyamu emboozi eno weeyongera okumutegeera ng'abadde amumanyi ate naawe abadde tamumanyi nze mukuleetedde omukutu guno guzuula ebitone ate nembikutuusaako at the end of the day abantu bano babeetaaga buwagizi bwammwe kati oli eyo shows ozirina abantu nga bano bawa emirimu ate nabo embeera neeyongera okubeera nga etereera kaakati okuva olwo otandika okuyimba naye nga before Ssemuddemu nga tannaba kuzuula wali tonnaba kuyimbako wantu wonna era wali tomanyi nti osobola okuyimba nga tannanzuula kale ng'oggyeko bino ebyakwaya z'essomero nayimbanga ebyakwaya by'essomero nga binnyumira ku ssomero mu kwaya nga binnyumira ndiidinga kati n'ekirala kyesseewuunya nnyo wali solist muzine ennyimba zaffe zetwayimbanga ezo traditional folk songs ezo bwe ziti ez'essomero ez'omukwaya kampitayo naaka ajje mu ddiiro bwebityo bulabula speech de bwe butyo nze nga binnyumira nnyo ate nga siina nsonyi kati n'ekirala nze ekyannyongeranga nze vaddanga oli mukalu weekwatakwata kati nze ekintu ekirala ekyasinga okunnyongera oba oliawo eno bwe batuuka mukulu oyo Ssemuddemu okunzuula nze nayimbiranga nnyo eyo mu ttale nga nsobola olinnya omugavu nga muwanvu nga wansi tununda nti nga mberayo bwomu nennyimba basudde ennyimba bwe bityo ekigendererwa ki nga nze nnyumirwa nnyo obulamu obwo nze era ng'omuntu alina waalima
ngasobola owuliriza nga nnyimba n'ebyokulima n'abivaako bw'ati ng'awulira nekubira n'endongo mu kamwa nga nnyimba ezo nnyimba mukyala mugerwa vadda ng'oyagala nnyo kadongo kamu nyumira nnyo kadongo style yonna endala eya music mwattu kadongo kamu oyo annyumira nnyo nyumirwa nnyo okutandika sitole nenjiggusa ezo ennyimba bwe zityo ziba zinnyumira nnyo esebo kati okusoma kwo kuyimiridde kutya wasoma paka wa era wasomera wa obbi abali abakulaba bamanye nti omwana waffe yono ekyamazima nebaza Katonda kuba nze we nakulira tebaali na nnyo nga boga nti ssente naye ate mwattu Katonda yannyamba n'ensomako naye nga kuyambibwa oba kaŋŋambe feva bwe njogera feva omuntu omu ayinza okkimanya nze byenzijukira mu eyo system nze nasoma omugigi nga gwa nusu kanaana naye ekyagunnemye ate 13,000 bangoba leero ntwale ssente z'omugigi nusu ezo kanaana ne bampeewako 13,000 ozirya nidda nenziwayo nenzitwalira musomesa naziwandiika kyokka nenkya nangoba era ne bampaayo 13,000 era ne bampaayo 2,000 bampaayo ku olwo 2,000 neziwera 5 ne bamanja 3 kyokka n'olunaku olwokusatu era ne bangoba kolo tebakuwa baba nagamba obabo simanyi nakumanya n'ekigambo kyeyayogera sagala kitsa kumpewo naga nabo batebasima balekeyo bagoba luli nembawo 13,000 ne bagoba eggulo nembawo 2 kati 13,000 zigana tula mugigi oba toddayo nze mwattu engeri gye nnali omuto sakitwala nnyo omugigi nga kyamakulu mwattu okuva olwo omugigi ne gunsuba lwa 3 esebo era tewagusoma era saagusoma kati tubadde tugendera mu by'okusoma ebyo kati bwe njogera bwe nti waliwo ekifaananyi kyolaba mu eyo famire wemba natambulira kuba nze nasomeranga olumu akusanyudde n'akuweerayo ttaamu ng'abasomesa nga bakusanyula ekikulu nti nali njagala nnyo okukola nze ng'omusomesa nsobola omwoleza eggaali ate nze nali ku gavumenti nga siwa ssente nnyingi kuba twawanga primary twawanga nusu 7 secondary twawanga 1,500 ate nga gwa buugi n'essebo nga bagugobera buli lunaku gwabanga mutini kati primary wasomerawo nze primary nasomera ku St Augustine Kalungu mixed okuva mu P4 naye kati wali okuva mu P1 mpaka P3 nasomeranga gundi ekyamusoke bagiyita St Paul twasomanga nawe bapasita muniyesa butyabo pasita oyo twasomanga naye Kalungu St Augustine gyotulira P7 St Augustine gye natulira P7 era nempita bulungi obubonero nga buntuusa ku gavumenti nakwatibwako awo bambi Madam Justine Kubo Nakyagaba yali wa kisa nnyo nga nkookinga nga ne bwe bangobye fiizi anzize ebbali ebintu n'abinziriramu nga siriiwo n'ensoma ku bwakaŋŋambe ku bwa Katonda kuba obusente bwali butono n'essibu nga bangoba enkya n'eggulo kati olwo secondary awo nno nali ntegeera nga nsuumuseemu nga ntandise okwagala kyenjagala neŋŋenda ku gundi ku St Everest liri Kyato St Everest Kyateesesi abasinga balimanyi nga Kyateesesi okuva siniya 1 mpaka siniya 4 awo nentuula 4 era nenjiyita bulungi naye kikwewuunyisa ate ebigezo nakati sibinonangayo lwaki kati nagamba binoneyo bikozesa eki toyina ssuubi lya kweyongerayo na misomo nali siina ssuubi lya kweyongerayo olaba nawali nali ngagana naye ng'ekyomukisa mwattu nayita bulungi obinona n'obeera nabyo nagaa kati mbinone ate bimbuleko gwe koobirekeyo ate essomero welisenguka ne livaawo ate lisobole essomero nga terimala gasenguka eritali liri lya gavumenti terinza kumala gavaawo so n'obanga ebyokusoma obikomezzaawo era na buli kati tofunanga kirowoozo kyonna ga nti oba nsomeyokko kino ekyamazima ekintu kye nayagala era
sijja kulimba ekisinga n'okunnuma bwe ntuula ewange oba ewaka oba wembeera. Ekintu kye nayagala okwongerako kwali kukola ku mpewo. Naye ekyamazima nze neegomba nnyo abantu abakola ku mpewo ba presenter oba wa TV oba waki ate nga content asobola okukola ku mpewo ne bwemba sibisomye olina just na directinga nsobola okukola nenfuna abawuliriza nga bayitirivu. Ekyo simanyi ekyo bwe kibanga chances ze muzira kisanajja abantu sebo bafuna chances zaabwe. Olina abanga mperera ebyo bya media TV ma radio biki gwe mulimo gwempulira obulamu bwange gwenjagala. Aga Katonda wali ogezezzaako okukirwanira okulaba ng'okituukako. Just waggwamu bugwisu bino nga nti akankite. Ekyamazima kuba kati sinza kulimba. Nze ebintu ebisinga nnyumirwa nnyo emboozi yange nga njogera amazima. Kuba ekwata ku bangi. Nagendako media eyo bagiyita ni omukulu gwe bayita Tebusweke. Abeera Bible media. Webale nnyo nanyumyanga naawe. Omukulu oyo naŋŋamba okusoma kwetaaga emyaka emeka? 2. Era bwe kiri. Naŋŋamba kyetaagisa emiliyoni yaŋŋamba oba 1.8. Emyaka 2 okuggwako. Naye wanya okugaya emiliyoni 1.8. Naye nga newoosula bakubanja 3 ez'enju. Tonnaba kufuna zigisasula. Nga tonnafuna na zigisasula. Kati gwamu amaanyi. Nengenda nembinyumyamu ne mukwano gwange bamuyita Kato. Nambulifinga naŋŋamba naye nedda Spice olimba ti. Okwate miliyoni 1.8. Ew'okugijja ne bw'onaabanga osoma ekyokulya okunywa naawe okwebezaawo kati ofuuse omusajja tokyagenda sabiriza waka. Ne bwe oliba okyaddeyo bukyazi olina okugenda n'omugaati. Bodda n'ettooke ne likumazaako ewiiki tojja kuddayo era kukyalayo. Naŋŋamba kati nti ekirooto kyo okyagala nnyo naye ekyamazima toyina busobozi. Naŋŋamba naye weekwase Katonda. Kati ate nze yanga weekwase Katonda kati ate nze mwatto simanyi lwaki. Zoli buli lwanga weekwase Katonda mpulira ennaku mu mutima. Oba olabira ddala nga takuwadde solution. Bandabira ddala nga tampadde solution. Munnaye bwe tutyo ewa Muzeeyi Tebusweke ne tuvaayo saddayo yadde okuddamu omukubirako. So noobanga okomyawo. Nembanga nkomyawo naye nga nkyagala nnyo. Ze radio tujja kugendayokko tulabe. Asobola kukenderezaako atya ate naawe olabe oba akasente osobola okukatetenkanya noobanga okawa. Abantu abo bwe bati munnaye notiika baba batiika omwesinkana. Nze nga nze kale mba mbatya. Nze nja kugendayo naawe tumusisinkane twogere naye tulabe ayinza kusalako atya ku miwendo olabe engeri gy'osobola okutetenkanya. Amiina. Kati bw'oba toyimbye oba okola ki? Bwe mba siyimbye mbuuzizza ekibuuzo kirungi kuba kino ekintu abasinga bakyebuuza nnyo nti naye abayimbi balinayo emirimu emirala. Nze nno musajja wattu nze ne bwe njogera mbwe abayimbi nze sinnessana mu bayimbi kakati naayimbye eki okuggyako okusanyusa oyo anninaanyi naye naayimbye ekinze ani ammanyi Spice Sega. Bakumanyi kati semudemu takumanyi gw'okiyita kyangu nnyo okubanga Blessed Papa akumanyi. Kyamazima oyo n'abatintini eyo yonna gy'okubya ebivulu eyo Blessed Band gy'ebeera yonna bakumanyi. Yeetambula ate omulimu egukola nga guli perfect naye sebo teweemalaamu maanyi nti tebakumanyi. Abantu bakumanyi. Nze olaba kati kozze ne wano ku Fik Media. Ate kiwedde. Kale nze olaba mu bulamu bwange obwa bulijjo nze nga nze bwe nzira obwomu neemalamu nnyo amaanyi. Naye bwe nfuna omuntu naŋŋamba Spice nti wange wano waliwo omukolo bwe guti ne bwe guti jangu osanyuseeyo abantu nnuma n'ogwengulu okulaba nti omuntu antutte
simuswazizza ate nange waliwo awagenza at least nga andabye kyekyo kirungi kyange naye nze tudda ku mulamwa bwe mba siri mu kukola mu byakuyimba nyina emirimu eja ebiri nnima nkwata ekkubo ne ŋŋenda ne nnyambala ebisaati byange ne nnima mu nnimiro omulimu ogwokubiri gwonna gumbeezezzaawo gwa catering ofumba ku mikolo ddala ate nno obuteefumbyafumbya kati okufumba ate okuyigirawo kati munnaaye okufumba bwe namala okusoma nyingira Masaka ŋŋenda ku woteeri abasinga bagimanye eya Valley Cave restaurant eri e Masaka awo nno ne nkolawo emyaka egiwera 10 ng'omufumbi nagenda sina kye mmanyi nga nsomba amazzi abafumba bwe bafumba bwe nsomba amazzi ku ttaapu bwe njoza ebintu ne ndwawo nebbanga naye empisa obukozi n'obwetowaze kuba nze nagenda okugenda ku Valley Cave nga siina eimu egamba nti ŋŋenda kukolerera kino okuggyako ng'omuntu okugamba nti nange kanguleyo akabanja bwe nsobola okuzimba akayumba bwe ndiba nsiraanye nzire mu kayumba kange nkole ki ntuule mukola emirimu egyo ku Valley Cave ne bakuwa chance otandika okufumba emmere si kumpa chance nze njagala nnyo koppa era nze nabeerayo emyaka ndowooza gyawera 10 nga mpeerereza ku Valley Cave awo naye bwe gyawera emyaka ndowooza gyalinga 4 nga nsobola okwesigamizibwako emirimu kitegeeza nali mmanyi okufumba nali nsobola okukola mu ddiiro era ssebo mu ebyo ebintu kaŋŋambe ndi kaliba sandikyogedde naye mu bintu bya restaurant okuviira ddala ku kufumba ssebo ndi musajja w'amaanyi kati catering oyina catering company eyiyo oba just oyina catering gundi gy'olimu catering gye ndimu bwe nava ku Valley Cave nasiibula bulungi era mukama waffe simuyinaako buzibu wali omukoledde ebbanga emyaka 10 ogiyita gyakusaaga nga nebyenkoze mbikoze naye yakuwayo akalaba akakusiima bbanga eryo lyonna omusajja oyo bambi yampaayo ekirabo nno yakimpa nvudde nayo naye bwe bakubisa meeting ne baŋŋamba waliwo ebbaasayo twabadde mu meeting ojja gino nakukawunta muzeeyi eyagikuwadde mwattu neŋŋenda nenkola ki nenzijjayo bambi ettu omusajja oyo yatuleera muzadde ddala ng'ebyo byonna mwalimu okunyigirizibwa kati essaawa zino nyina kampani gye ndimu bagiyita Lamu Catering Services basangibwa wali e Masaka mu New Kumbu ge maka gaabwe amakulu bafumba ku buli mukolo abo bafumba ku buli mukolo oba tufumba ku buli mukolo ate obuteefumbyafumbya kuba abantu bonna abagirimu bali experienced bayina empisa ate bamanyi kye bakola gwe mulimo gwenkola ng'oggyeko okulima kati bwe mba sirimye mba mu catering bwe mba siri mu catering olwomanya omukulu Semudemu yampise genda kuba ndongo kundaga bantu eyo kyalo kaalo mukuba so kati oyinayo ennyimba z'orikodinzeeko oba obadde okyali mu kino basically ekya Ssegawa ekyamazima ekya Ssegawa nange ng'omuntu nnwana nkiveemu era sijja kulimba kinsanyusa